Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi atuwuliriza era omulungi atulaba ku Radio Pal FM 107.9 mwende ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Byonna osobola obifuna omulundi ogumu. Teknologiya bwajja tambula naye tosigala mabega. Gada ffe omukozi awuliza program kola ssente olunaku olwaleero. Egambye twagala okuguzawo show yaffe y'olunaku olwaleero. Togeza n'osigale mabega. Kyabulabe. Togeza n'obaamu omutima ogwo ogukusika okusigaza emabega mu bulamu bwo. Lwakirigizaako okulaba nti obeera ku forefront. Wabeerawo innovation ejja gezaako okulaba nti otambula nayo. Buterevu. Tambula n'omulembe, tambula n'ekiriko. Weewaawo. Tobonaabona singa abantu bali atambuza bigere emmotoka zajja. Buterevu. Emmotoka weebezze twandibadde n'endogoyi. Choose a car. Waki okosa endogoyi, waki okosa ebigaali. Weebale nnyo. Balinayo ebigaali. Wano eggwanga lyasooka okubeera civilized ndowooza mu nsi lyali eggwanga lya Misiri. Bakwatanga embalaasi ezo ne basibako ebigaali. Kandi etekinologiya yaliwo mu budde obwo. Ate mu budde obwo tumala okiseetula nga tugobera ddala bigere. Ebigere nga bitwagala. Tubivaako tugenda ku bigaali. Kakati gwe kirina okuba mu mind yo. Wakirigizaako nnyo okulaba nti otambula n'omutindo oguliko. Tovuma innovation ezze olw'okuba tolina busobozi kuyo nedda. Olw'okuba tonatuuka mu class oba mu ssali lyetuusaako tekinologiya oyo. Oyina kubeera mu class ekolerera okutuuka awo. Wabula si class etamwa. Dokitali abantu abatamwa. Yesebo. Sikyagala, nzisaagala mmotoka sikyagala, nzibigere bimalira. Olimba. Omanyi mulimu omuntu agamba nti emikolo gyanta mumanya talina ngoye. Leka kweyogeza. Waliwo yagamba bannanga bagagga beeraga olina agamba nti oyo gwolaba abyogedde oyo mwetegereze bulungi. Mungu nalyo senga amugerera namuwa ku kasente byayinza okwekola muyinza n'okutya ensi eno. Tubuyita Dr. Bufutwa. Bufutwa. Yes. Omuntu yenna obutaba na kintu kiriko si musango. Wabula engeri gy'oliyakitingamu ku ekyo twogera ku innovation wabwo kize era kati tukwata kyakalako kya mmoloka n'ebingi. Dr. Siina Nnyonyi. Yesebo. Njego. Era nfuba nyina chopa mu lujjalwa nga yange. Era that's my dream. N'okugirinya obulinnya. Sobola kudda olinga jazz bakinegera bazo kugenda mu banga obunkere bakasero ogenda kufa. Wera mu banga nedda. Leka kwogeza butamanya. Kujoboja. Nedda. Tonafuna busobozi bukyetuusa. Leka kwegumya. Tebukifuula kubeera kibi. Anze njagala business emu. Kati nga nkwata milioni 5 nga ngule motoka. Tekeo branch. Tonafuna busobozi. Ekyo. Nenga tekiriimu kabi oba okikozesa. Yesebo. Bana tuyiga okwagala ebirungi. Naam. Omanyi wona oyagala ekintu dokita. Yesebo. Okikolerera. Wotamu ekintu. Yesebo. Ekitukola. Nze ntamu ekintu nekyatale dokita. Yesebo. Yes. Alisagala abakazi basuka. Emu bbiri. Uli alisagala abakazi basuka mu Omanye basumbu abakazi. No. Look into the advantage. Ate kya buntu okuddamu ne wekkaanya byo obusobozi. Omuzirajo. Batugamba obusobozi. Obusobozi bwawo bumanyi. Nedda. Mulimu obusobozi bwaki. Obwongo. Omuzirajovu. Bw'otamu ekintu kya bugunjufu okukirivayizinga bakitegedde okudda kubanga oyinza okuba wakitamiddwa ng'enjala ekuluma kati nga bwokkuta ojja kuba olowooza atiristiko. Ebintu ebirungi tetubitamwa. Ani atabyagala wanika omukono. Tokitamwa. Esebo. Oba owulira nti okyegomba nga mumulanaku obusobozi. Noonya busobozi beera ng'okikolera naye tulina tendensi y'Abafirika. Nawanya badde ku social media kutuga kantu akatambula. Waliwo abasiba babadde mu komera wa political prisoner. Omu yavaayo ddako. Omu yakaji. Newcomer.
nendo ziyavudde oba mmotoka sibimanyi naye sibimanyi nnyo nendo zaka yavudde mmotoka essebo yagimuwadde kati oli omukadde kadde yavaayo kedda nagadde amazima realistic namwagadde okwogera amazima bamubuuza nti oli otya oli muno nga okuvaako mukomera mpulira bubi mpulira omwoyo ogulira yaganze kyogaka kinyina nyina bulamu oli alina emmotoka yakavayo bwati oshegera yatembyeko nayogera amazima kati ne mubulamu bwaffe mwetutambulira mu muganda ffe awuliriza omanyi dokita ekintu ekitusiba mu kugenda mu maaso ngeri gyetwanirizamu bintu mu kifuba kino ekifuba bwebugagga dokita ekifuba kyo bwe bugagga kino ejjulabamu ebintu omuntu oyo bwebuuzaako oyo munda mu kifuba kyo bwe bugagga bwo era bw'okiraba muganda waffe n'okiraba mu negative way ogenda kukikyawa ate nga kirungi dokita abantu abamu bakyawa ebirungi yesebo nga birungi agasijjake teyenjaka Mungu amutuusiza kale olaba nga alina mwaka bigamba gusaba Mungu nze kankikolere Mungu abantuusiza ate nze neme kweyisanga oyo you understand very simple ekikolwa uleko kwali ogyegomba naye ng'omuntu egali karakita ye mulimu amalala kati Mungu gwekolerera gwe omulagendo omulaga nti nwentuuka nze awo oli aye sigenda kuyisa bwenti mulimu akalungi kati twegomba tetutamwa butamwa tutambuza njiri ya bukyayi na kutamwa omanyi omuntu bwati aba munnanfuusi asaasaanya kirala ng'emmeme yeetegeeza kirala ate afuba nnyo kakasa nti buli watuula emboozi eyagala agirogere ate nga mutwala sayidi ye naye kati okujjako amalala omusajja azimbye omuzimbo gw'ennyumba okujjako amalala otandise okuba negative okujjako amalala naye kakati obusente bwe bwambi bwafunye obuteeka otya mu nnyumba kati atandise okunafuya n'omala ozimuwa kyatandikirako yesebo kakati tuleme kubeera bantu balina myoyo mitima mibi emmeme zaffe tuzibeere nnambulukufu olulimi n'omutera ogamba nti lutonzi olulimi obanga asabiddwa bwekyoyisa ku lulimi lwo Mungu obanga asabiddwa Mungu ennimi zaffe zino ebiyitako afuba nnyo okulaba nga abitutuukiriza olulimi lutonzi tutuyagaba lutonzi olulimi ekigambo kyatyo kiyita ku lulimi lwo ebadduwa kati bwe woyogera bwotyo kubanga ye mukamawo Allah subhanahu wa ta'ala abakuwulira oyatudde siyagala kati mutukuumiddwa mu bwavu olwa perception gyetutwalamu ebintu ekintu tabe kyegomba naye obuzaavu kulumira oyisako kirala mutima naawe okyagala naye otuuka okuga n'oyisako ekigambo kirala ku lulimi Mungu ng'akuwa ekyo kyosabiridde eyo edduwaayo abaana batasasula amasomero ago amasomero ag'ebbeeyi sente Mungu ng'akuwa ekyo kyoyagala baana kusomera mu masomero mabi babeeraawo okitegera waki bejalabya nti kaseera baba bagenda kukola hijja nga Mungu akuwa ekyo kyosabye oyatudde oli n'asigala ng'akola ki emisango bagisala okusinziira ku bujulizi obuwadde so bana tuyiga okwaniriza ebirungi bw'olaba nga Dr. Mpiima ayina kyafunye naye nga ye karakita yesinungi bw'oba olaba afunye sena naye yejalabya gusaba ozifune omulage n'omulaga nti bakolayo bati nga bafunye abamu mufuuka babi nnyo n'otusinga tosabirira ye kugwa gwoyitewo ate abala baagala nnyo okusaanyaawo gwe ng'alimu illusion bakiyita batya nti ono bw'avaawo ali mulimu nga tagana nakufuna ye nga okukaka waliwo akamawulire agatambudde osima kasitola akuba wakalabye nnyo ak'omuwala gwe badde basuza eyassa abadde amusuza naye ng'ekigendererwa ki nti oli abadde afuna mbu likes teebereza osula mu nnyumba ya munno ebya tiktok yamuse kati bamukutte afunye tiketi agenda Iraka naye abadde akusuza jasinga olaba mbu feemu simanyi na feemu gye bayita ekyo feemu yamuse
ebintu bino tubange byokusanga betusoma muzimu gwetubawadde olunaku lwawe gulinga gwakusaaga tuli ku reality check abantu abamu bonoonye emitima gyaffe tulemye gikontrolgitwalamu dokita ogenda ekigambo ekyo abantu abasinga abaddugavu wano abatali bakkiriza balina perception osanga n'omusajja nga omutima akulaga munyamba wa nemunabika akulaga ngaomukkiriza naye nga alina perception eyo nze nyina gyentera okyapira abavubuka babiri ninga abayambako nvudde mina eminjange gya office naye engeri gye bawalaŋŋanamu okwesombera akasente kali akajja kava mu gavumenti kali akava mu gavumenti naye golowooza olwanyisa oli ezo nezigenda fukazizo nti noonaba ovudde bajja kuleeta mulala gweoyinza okuba olwanyisa ono ne positi eyo oyo agirimu bubezi ngaolina omulala alina okutuulamu oyagala toyagala oli muleka akola ebyo gwekolelongosa mulimu bwe uneteekamu ekyo nti gundi alina okuvaawo nze nfune bwe mukuulwa oba obulaba obusinga okubeera omuzira njovu si bulwa kino nno bomaze okudedicatinga obulamu bwo nti you have to fight the other person not to develop yourself but to fight other people. Omuntu yena buli olitandika okuba ng'onakuwala olw'abalala nga bafunye omaze okuwaayo obulamu bwo okwesaddaaka nti toyagala kukulaakulana wabula Mungu akuwa amaanyi agasuula basituka. Maama Naaki mukatale omumwokolera maama Shamimu Angwinanyi takuyinaako buzibu era tayina kyasobola kyusa mu nnyingiza omulezi. Waliwo akantu kewagabana n'abantu ndowooza omwaka guyise mabega n'ogamba nti omukyala ajja mu bufumbo n'asangamu omwana atandika omutuntuza ye kyayita omutuntuza n'atamanya nti ali mu kushepinga omuntu ono opponent ojja okumumuteekako eryanyi daba ye akola obukodyo obumusurvivingisa mu mbeera eyo olwo naaba nga ye ali mu kuupgradinga gw'ate ng'oyongera kwonoona. Yesebo abantu balowooza nti neighbor watunda kyatunda alina kutunda. Okola shopping mu butale ntera kukola yesebo nti ogenda ku mulala gw'omuntu olinga atunula bubi bonna banaku n'anooma bonna banaku tebayina yes gw'oli mu kunakuwala munaku naawe oli munaku kakati akatono akazze kabayambe. Obadde okimanya omuzira njovu nti entalo ezisinga obungi tuzita entalo obukuubagano tubiyite bukuubagano kakati bamuna muli bagagga tukibaga munyo riziki omuntu ekola kintu tewaba eyo sinsobi ekyo agomazima riziki omuntu oweta koona tesobola kuweta koona finding a ways butya bw'oyinza okutunda nga tolemesezana munno otolwanagana munno yesebo era bamunyo kikoza batutajyo kikozesa nga onaalinya ababodaboda abo apapa ennyo ga njagala oli asembeyo. Olunaku nga lwakedde buli kitonde nga kikyassa Mungu aba alina wakigabirira oyagala toyagala ne gwolaba nga alina ebivunze mwana twatunda ng'ate bamaze nakubuuka alina biri fresh senga ememe zaffe tuzigaggawaza ya Rabbi. So Dr. bagala program tujulize bamama bali mu kutale mukola omulimu gw'amaanyi muli bakozi tulongose emitima gyaffe. Omanyi nti sente nnyingi tuzoononedde mu basawo tulongose emitima gyaffe tusuubudde amajjini nga tugasindikira abalala ne gwasindika ofuna mmeka gw'osindikira afuna mmeka ku mwenna abali awo oyinza ogenda obalaba nga bw'obatuuza direct n'obawandika mu mpe lisiti y'ebintu bye mwagala webale nnyo nga bonna senga obaga nti mu mpe lisiti y'ebintu bye mwagala temulimu ayagala limousine temulimu ayagala bwa pulezidenti temulimu ayagala bingi nga baagala kusomesa abaana kusasula nnyumba ontegedde kufuna kakyakulya kati mulimu kwekozesa amaanyi amayitirivu nnyo naye nga amaanyi ago oba kubanga ogakwata ate n'ogeteekamu mwana ate gasobola okuba nga gakusimbulira ddala
Ntukundi asamusanga afumbiza kino akuna afumbiza ngo kirabo bwe kiri era yabaddamu kubejja du bavuganye mu innovation akola kino kuna akola katuwawo ekyokulabirako emu ku competition iliwo yamanyirwa wakati wa Samsung ndoza ne iPhone obadde okimanyi nti ye iPhone takola gadget ye assemblinga gadget ani amukolera spare parts Samsung ne betwalira ono yalese kano oli nali ono ya iPhone ye omulimu gwe ku assemble anonya design na assemblinga oli ya producinga yes ne mulimu ekyokuyiga kulebera mu Uganda byabayimbi be Uganda awe bayita ba promoter bananye bivu bwe wagira nnyo era bakuterawo olutalo bakuterawo olutalo oli in fact babanya okukola embeera oli akivulu na kikinga nga naye akola gaisaidi kati mumujje ono gwe mwakyawo ayiteri kati mumuloza muwagira olwo kumbe ono si ali mabega waki oli yatesemu embeera bunga bala niko birange nomwe kuloze tulina emitima egyo emibi basanze nakutegawo batyo batutegera ntulina emitima emibi tujja muwagira bagira gowagira ne bamusasula akasente akatono bo ne baba nga bagenda funiza mwe nyingi system netambula bwetyo ebbanga ddene nga namwe abagirwa namugimanyi bwekola yesebo ne bali mumanyi nti bamuzannyo gwabwe gwegwo babazanya muzannyo wegwo yesebo kakati abantu lwa mitima mibi emmeme zaabwe kyovula nti batuse ku ddaala lyakubatigawe batyo nti kulaba maduuka abiri erimu n'olyaga nti litunda layisi erimu nseera kati oli awo genda awuzima omutwe kubiri ddala lwetyo bati bebakkola mu bivule owuna y'omu sho ya muntu omu so zombi za muntu omu kati bamugenda muvuganya katukulageko kumbe the owner is the same alimu kweyagala kakati emitima egyo emibi gitutuusizza ku mbeera eyakacwano ndate tute eyakacwano gitulemesezza okuba tusobola okukola anti buli kyogenda okukola ogenda amaaso genda gakomera ku neiba akasala emitwe emeka nedda tebikwatako finding ways funinga egyo nonyamba kasitoma obutalotalo tumanyi kusala bulungi bwoba omanyi make people know showcasing exposing abategere nti omuzira njovu omanyi nti kino ekintu tekiri mu perfection y'ekintu kiri ku mukakkana mutima mulimu abantu nga ekibagaggawaza mitima gyabwe kuba mikakkamu nam ate abo bazibu nnyo bazibu nnyo n'alyoka bamanyi n'okweyundula nabalabye eggulo waliwo operation yabadde etambula etaxi enkadde naye ate abasinze ogiteekamu amaanyi ate bataxi operation tola ni gavumenti yagirese naye abasinze ogiteekamu babadde ate bataxi ng'era ateekamu negundi musinge ekkuba nnyo wali okyegere bulunyo akati aloga taxi eneeveewo nzijuze mangu ngenda teekawo endala eyange kendeeza muwendo ngezeze eziriwo ki empitirivu ate nno abamu abo bataxi balina n'omuzannyo bakutega ne driver ng'agenda nakusuula takisi yo oba okugibbisa nti bandibadde bamativu yesebo omukukulongoosa omuntu kubanga tomanyi bwogenda kusiŋŋaana batogenda bajjawo oli ovuga buvuzi mpaka osobola osimamu nomala bw'essaawa bbiri nga tebalinajja oli n'asimamu n'amala eddakiika 15 nga bajjudde dda webale nnyo mulimu afuluma mu taxi mpaka nga talina agenda otuuka fotuba abasiraamu nzibwa kuba abasiraamu abavuga gundi ezo beera kwazikaali na kusaba mutonzi bukirevu pekinga ku stage osabe mutonzi bwe kiri kubanga gwe mulimu ogukulaga nti tomanya kasitoma gye yakoze ki togenda kulanga talina mujja mujja taxi yange nedda n'oleka lwobayita nga omutandabaleeta tebajja kola ki kujja guli kumpi nnyo gukulaga kumpi nnyo obuyinza bwa Katonda ndisebo era awo n'oba n'amaanyi agalugana agawolana bunno n'onakuwala nibamu ne boda same as boda bwe kiri bwe kiri boda guys why emitima tugirongoose dokita abantu baagala abantu okulemererwa
nga kimutebenkeza omutima kimutebenkeza omutima nti alemereddwa tawangudde wakyama enseko ne zijja era bw'owulira abasinga okuba nga banyumirwa embeera eyo omutima bukola tawakala ne gutuuza niya. Waliwo ekibiina ekimu bamemba baakyo waliwo omu gwe bataalangirira wenaga bannange mpulira essanyu mpulira essanyu oganga awulira essanyu mumemba wa kibiina ekyo twalinyweddewo amazzi ogwo omutima omulogo gwaki kubanga okunnemesa togenda tekikyusa mbeerayo okunnemesa n'okunkonjera okunzijjawo tekikyusa mbeerayo yesebo ogaininga kyona kyogenda gainingamu tulongoose emitima gyaffe dokita banaye buli mulimu gujjudde mumuuka kakica competition tetugaana competition tukiteeke ku level y'obuyiiya yesebo dokita mbayimpa ekikulabirako ekyomutwe gw'enviiri mwana wa saaluuni gweyinza okuba oli mukyafu bwotako bukyafu nga kiridduza bakasitoma abo yesebo oyinza batumanyi kusala mbiiri kati oyinza okuba ng'omusinga oli nga bulijjo kimusinga naye abantu tebakumanyi ndi obimusinga yesebo expose yourself somewhere bakutegeere nti oli musazi wa mbiiri akola ki asinga wejjeeyo teri agenda kukola ki bw'otejjeeyo teri agenda kujjayo nabwe ekyo ennaku zimu zigenda kubeera nga 10 n'ennaku zimu zinga 11 tugenda kubeera li Kalamu House. Ani agenda okusigala bw'otajje ani agenda okuwa omukisa omulambo lukufunga guno ennaku 2 ez'omuddiringanwa mu kifo ekiteeketeeke obulungi mu katale ke bakuŋŋaanidde nga buli amu agenda okujja agenda kubeera muguzi ate era ng'olina okuleeta emaali yo mu bungi kubanga yonna egenda kugulibwa kwe kuli abasomesa kwe kuli bizinensi y'okugiranga kwe kuli bizinensi y'okuba nti ate etegereka katale k'abantu abanene era bavudde mu bitundu ebyenjawulo ontegerekese bulunyo ku mitwalo 2 gyokka naku 2 mitwalo 2 kwosoma ate koyoleseza tiketi yemu 2 nga koyoleseza era kwosomera kigenda kwetaagisa emitwalo 2 ensimbi zokka zoti dukazambwa nasebo jangu ku reception ya Pale FM yowaawo funa tiketi yo oba genda ku Economic Book Center wazimbo kitakati step base jangu nge wakiseka kiringe wakiseka mugundi ene empya kubuza abantu wali mukwana kedu webadde kizimbo kya step base bana nawe nojambula mu kibuga bata mukwano mmola ebadde mukwano mmolo bagita kati step base okunyana n'ebizimbe bya hamwe ebipi ebyokumwayo yesebo ugenda basingana ngaira ku kizimbe kwe bali bakyusa kutoka bali ku kkubo bazze ku kkubo walabikira ddala egenda container base ekizimbe ekyaliko mukwana akeri ya step base ugenda okubayita Economic Book Center funa ticket yo oba enamba y'essimu n'oba ofunyemu obuzungu yagala funa ticket tuyisobola ojjukutuusaako noti 752 waawo 11 10-12 zo 752 11 10-12 oba genda ekyengera mwabava ku Masaka Road yesebo ekyengera awo natwataddewoko katabo oli obutabo webuli ate kati akyenjawulo ekiriwawo ne bwokuba bukubika simu kali eri bagenda kukolera delivery ticket ekutuukeko abantu benagamba abalina okwebereramu yesebo n'omuntu nga mutuufu nga bwekanaku omuta yesebo omusanga gundi nga mpocho mweje mitwale 2 ogumu ebiri batagenda kumatira nti mukwatire ensimbi za Uganda yesebo emitwale muguli ticket omante musomo abe musomo ogwo omufuni obusende butono nasobola okutandika ekyokola ayinza n'okuvaamu ngaye ekyokola kati yakitegedde aba kitegedde webale nnyo so bibyo essimu noti 752-11-10 twende ku nsonga eri y'omutima mubi banaye mwebereremu tulongoose emitima gyaffe wejjeeyo abantu bakulabe gujja kukyawa omuntu olw'okuba kenemeetewomala kuoba naye ozanna amanyi n'ofumba eka mulogo abantu gwe bukimu obeera neeyo perception eri negative ayitiriddemu ennyo tokkiriza nakkiriza nti alina enkolagana ne Mungu
oyindaanikirawo Illuminati kale gwe omusinga ofumba make us know nti omanyi ofumba fe tumanyise kiyinza okuba kikusebwavu si ddogo lyono gwe yoyita eddogo ng'ekikusemu eyo embeera tomanyisiza bantu nti osobola ofumba emmere ennungi ng'oli kyakoze mwembi gyafumba gye balya ng'ekyakola ayinza oba akoseza tuluziga ayinza oba akamere akalanze bulungi banyumiza kwano okubana abatolokola emmere ya delivery ogirabako online olaba ddala akamere keeko egenda otuuka nga si yeeyo mu reality birala muko kate gwamanyi ofumbya ate gwolina omukisa oguli extra naye naye tumanyise nti nze omufumbi gundi omuntu agenda okulya ku kijanjala kyo nga kyekyo naye mix abantu bategeeze nti osobola okukola kino tuwalana muntu tobeera negative talina nno byafumba olaba abantu kukyamayo naye tebiwooma nakuuma gundi tebiwooma nakuuma kati gwolina omukisa gwomanya ebiwooma era nawe oli mufumbi afumba ebiwooma abantu bamanyise nti ofumba ebiwooma bamanyise nti nange nze nayitiridde mu kino nti nfumba kuba abantu bizinesi mu maaso bagimanye bizinesi giteeke mu matu g'abantu bagiwulire ate beera ng'oli mu kifo ekituufu abantu bakulabe bw'oba otegedde ekyo togenda kuba ng'osubwa ejja kubeera mwezi gwa 10 na mwezi 11 tukugamba nti tosubwa eya luno biralamuko nnyo abatulaba nga musinzira ku YouTube twongere okuba nga tusasanya message eyo so nga ate n'abali wano ku bwabwobwe mwebale nnyo okuba nga ate mutuuliriza entakera emisinde gy'abaana batalina mwasirizi gya anomuzi murani gyakomyewo kituufu naku zomwe zigenda kubeera 2 mwezi gwa Septemba gyakupayo mufune kityo osobola okubeera ng'oddukirya abaana abatalina mwasirizi ku mitwalo 3 gyokka funa kityo ekigendwa ky'emisinde gino kuyamba abaana batalina mwasirizi so beera part ku nteekateeka eno sobola okubeera nga tuyamba ku bannaffe abo abatalina ayamba basobola okubeera nga bazimbirwa ebibiina mu bagenda okusomera g'amaka mwagalingako dde okuba nga mugazimba gali ali Luweero aga Shukran Babies Home kati baagala kwongera ku bizimbe kuyukira abantu bano bangi era project ekyetaaga essa nnyo obuyambi so mujje mu bungi sobola okubeera nga tuddukira koze eyo naku zimu zigenda kubeera 2 emisinde kijja kusinzira wali ku wagiyita Lugogo Cricket Oval tugenda okubeera nga tusinzira okusobola okubeera nti ayo tuddukira ensonga ey'okuyamba abaana abatalina ayamba mbeere bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.